nkukumidde ku Good Talent okola kyamaanyi nnyo kyonna kyotusako engalo kyekisinga. Wabula amawulire agaliwo essaawa zino mawulire ga nnaku ng'era mwannyinaffe Munnayuganda munnaffe wali eri mu ggwanga erya Saudi Arabia oba ku baana abava ewaka nga bagenda okukola ekyeyo oba okuyiiya ensi basobole okubeera nga nte balina obulamu bwe beetuusaako okubeera obulungi. Amawulire agaliwo ag'ennaku nti bambi ate era Munnayuganda omulala bw'atyo asobodde okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno era nga tekinnaba kuzuuka bulungi ki ekisobodde okubeera nga kimuggyawo oba ekisobodde okubeera nga kiviirako enfa ye oluvannyuma lw'abamu ku baasula nabo oba bwe tuyinza okugamba ba roommate be mikwano gye gy'abadde asula nagyo nga waava okgenda okukola. Bwe bukedde olunaku olwo lwafudde ne babeera nga babikula ku buliri bwe ne bamusanga ng'olwedde yafudde dda naye ng'ate bagenze okwebaka oba obudde bwe bwazibidde okwebaka naye yagenze ku buliri bwe nga mulamu bagenze okuddamu nga nte bambi mwana muwala yafudde dda. Omugenzi ategeerekese nga Luswata Lilian, so kati gwe kyengenda okusaba bambi beera ng'otambuza vidiyo eno esobole okuba nga tomanya eyinza okutuuka ku b'eŋŋanda oba ku abo abalina kye bamanyi ku Luswata Lilian ate basobole okubeera nga bamanya amawulire agagudde mu famire oba amawulire agagudde ku w'omukwano. Kiri Buwarabu emabega wabaddewo amawulire agabadde gawulikika ng'abaana bavaayo ne bakaaba bannyinaffe bavaayo ne bakaaba nti Omuwarabu akujja bulungi waka n'akutwala mu ddwaliro nti agenze kukuba ddagala lya COVID onosayininga empapula ate ogenda okwekanga nga bakuggyemu ensigo zo oba nga balina ebintu bye bakuggyeko ebisinga okubeera eby'omugaso ku bulamu bwo. But for now ate amawulire agaliwo gayitiridde abaana okubeera nga bafa. Tetumanyi kiki ekiriwo, tetuganye okufa eziba ntuuko naye kiyitiridde. Emabega awo tujjukirako waliwo delivery boy eyasobola okuba nga nte bambi Mukama Katonda yamujjuula era naye nga yagwa mu kimotoka ne kibeera nga kyamuttirawo. Kaakati n'olunaku olwaliro ge mawulire agaliwo aga Lilian Luswata oba Luswata Lilian yasobodde okuba nga afa naye nga tekimanyiddwa ki ekyamusse wabula nga abalumenti be bonna basobodde okuba nga bakwatibwa era poliisi y'emu ggwanga eyo esobodde okuba nga ebakwata basobole okuba nga ate babaako statement gye babaggyako ekisinziirako okuba nga omuvubuka ono oba omwana ow'obuwala ono yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. For now ge gagaliwo nja kusaba obeere ng'osharinga vidiyo eno gasobole okuba nga gatuuka ku abo bekikwatako ate tusobole okuba nga update yonna enaaba ezze ebeera etuuka ku abo abantu abatuufu abalina okubeera nga bamanya ekyaguddewo ku mwana ow'obuwala ono. For now sigenda kuba nga nsukkawo bambi nja kusaba famire yonna wamu n'abamanyi Lilian nti Mukama Katonda abeere nga abagumya ate asobole okubeera nga nte omwoyo gw'omugenzi gukomezebwawo okwabwe oba gukomezebwawo Uganda asobole okuba nga awummula mirembe. Nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.